Ozambe bambi ali mu mbeera mbi nnyo nnyini ddala. Yagenda n'azimba akantu wano eno ku luba, naye akantu bakanyiga kavaamu amasira. Baagezaako ku ddagala ezzungu ne ligaana. Maama we n'addayo ewa maama we n'agezaako okubeera ng'amuyengera eddagala egganda nayo ne likolako kye likoze. Ssaawa zino eno ali ku bwakatonda, banyigamu bunyizi masira, we kaddamu we kazimba, we banyigamu amasira, we kaddamu ne kazimba. Nnaku nga 2-3 emabega naliko ku live ye. Saagiramu sinisee request mbu tuliko, naye nali nscrollingawo ne nsanga live naye nga kyali mu kukola Bobi Wine. Waliwo omuntu yamubuuza oba yali amubuuza naye omwana yavuma buli kiramu ekikwasaganya ku Bobi Wine. Nga walabye akatambi ka pressure ng'avuma Bobi Wine, n'Ozambe we yabali yamuvuma buli kyetaagisa. Oyo yali wannopu ng'ataddeko n'ekifaananyi kya Bobi Wine n'amuvuma. Ne bambi Ozambe ali mu mbeera si nnungi ge mazima. Alina oluyimba lwe lwagezaako okubeera ng'apooshinga. Ogenda ku peegi ye waliwo vidiyo bwe yali yakwata edda, kati ali mu kubeera ng'abusuulayo naye ng'obulwadde bumuliko. Tamanyi kikyazimba, alowooza oba mwali baamuko n'eddogo ekintu ekitali ngaawo, naye bamunyize naye ng'osobola owulira obulumi bw'ali mu kubeera ng'ayitamu. Wadde musajja wattu teyasobodde kubeera ng'avaamu omulango oba ekintu kyonna, naye ng'osobola okukiraba nti ali mu bulumi. Akantu kaazimba, bakanyiga kavaamu amasira, kamulemesezza okubeera ng'avulako ne kye yeekolera. Wano ku SMS Media ndasigala nkuwa updates, gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell, ebisigadde obitulekere.